Kwaniriza ku mukutu gwaffe gwa Tusome n'Ennalu essuula eya 22 y'akatabo kaffe aka ZINUNULA omunaku eno omutwe gugamba nti Ekijja Omanyi. Essuula eno mpanvu tugenda gisomamu ebitundu bibiri. Essuula egenda bw'eti. Mirembe bwe yawulira abazigu nga bwe baabadde baagala okummiza omukka omusu, n'antumira Nnajja okunkulisa era n'ayongera okunkalaatira neekuume ennyo buli we mbeera. Ku olwo Nnajja lw'antumira okundaba nange mu ttuntu lwe ŋŋenda ewa Muyodi tunyumyemu, kubanga bulijjo emboozi ye newaakubadde yabanga ya lulonda kambe naye ng'ennyumira nnyo naddala bwe yabanga ekwata ku ntabaalo. Bwe mba nnyingira, Muyodi n'agamba nti kulabidde mu maddu era olyose n'ojja. N'ayongera nga sinnaba na kumubuuza nti gyeyo amafumu gaffe ogazigula era tugawagale si kulwa ng'omulimu gwagwo gulabika. Olw'okubanga baalugera dda nti bukadde magezi, ate era nga bulijjo Muyodi yalabikanga ng'amanya mangu ebifo embuga ate ng'atubuulirako bitono, bwe yayogera kino ne mmanya ng'akabi kasembedde, wabula ye nga yali tannayagala kambuulira, mpozzi ng'atya okuntiisa n'okunneeraliikiriza. Amafumu gaali gafumye era nga gafuuye olw'okugafumita mu migogo nga nneegeza mu kulwana. Mba kyenje nga tuuse Mirembe n'atuuka. Nze yampitako ku kutwe nga tandabye, n'ayingira mu nju Muyodi mwe yali n'alwa nnyo nga boogera. Nange ne mbeera ku gwange nga mmaze okuwagala amafumu n'okugazigula gamasaamasa ng'enjuba era nga gasalanga kamwano, nga n'engabo mmaze okugiwawula. Muyodi n'ampita n'ambuuza oba ng'omulimu ndi wa kugumalako byeya nga sinnagumala. Nze ne mmutegeeza nga bwe ngumaze. Teyakirinda na kunzigwa mu kamwa n'agamba nti jangu nnoowulire bino Mirembe by'agamba. Nga mmaze okuyegeka amafumu gange ne ngoba ku mutuba ogwali mu luggya ne nnyingira. Muyodi n'asaba Mirembe ambuulire byonna. Ye Muyodi n'asituka n'afuluma. Ne ntuula erudda w'eddiiro ne munnange n'alituula erudda, nze nga mmwolekedde ye nga yeekiseemu katono. Ne nninda ambuulire bye yali ayagala okumbuulira naye nga ye asirise becceccerere. Nalwa ddaaki ne nsituka ne ŋŋenda we yali atudde ne mmukwata ku bibegabega bye byombi nga mmuyimiridde emabega, naye bwe yasitula amaaso okundalamira ne ndaba nga gonna gamyuse gatulubidde, gajjudde amaziga era n'okutya nga gansobedde, anti nga si ge ga Mirembe gwe mmanyidde. Ng'omuntu bw'akugamba nti yali yakamala myaka na myaka ng'ali mukulira, nga nno munnange togaana. Ne mubuuza ensonga emukabya bw'atyo, naye ye nga neesamulako nti muleke, nange ne nsirika. Nga wayiseewo akaseera n'ambuuza obanga wakubimbuulira nga neesimbye ng'amafumu agaabasagala, n'ayongera okuntegeeza nga bw'atalina mukka gubituuseeyo waggulu gye nnali, saalwanga ntuula. Ng'awo alyoka okutandika nti sirina bingi byenkubuulira era nze mbadde simanyi nga nnaakusanga eno. Mbadde nzize kubuulira Muyodi bye nnawulidde, ye abikutuuseeko mpolampola, nga ntya nti bwe nnaabikutuusaako embagirawo bijja kukutiisa nnyo n'okukweraliikiriza. Naye ye Muyodi bw'abiwulidde n'aŋŋamba nti nze mba mbikubuulira kye kinaasinga. Kanze kumwegayirira abikubuulire bw'atagaana. Naye maama ntidde nnyo ku lulwo kubanga jjo twali tuli mu lusuku. Omuwala oli omumpi omweru ndowooza omujjukira gwawonye ente n'ambuulira nga bwe yawulidde ng'omwami alagiriza agasajja ge agalwanyi era ng'ayagala agamu ku ago gakirimegga agasingira ddala okukekeza ennyago ge gaba gajja. Bwe yambuulidde ne mba ng'akyalimu akakunkuna, naye ku nkya ya leero mbadde ndi ku lubimbi Nnajja ng'atuuse. Nannyinnyonnyola nga bw'awulidde Kagulu Namunye ng'alagira ekifo awazannyirwa amafumu kirongoosebwe naye mu kyama, era nti yawulidde ng'erinnya lyo balimenyera mu gaabo abajja okulwana. Olwasirisa kino amaziga ne gamuyitamu. Nze ne musiisiitira asirike kubanga nalina bye nnali nkyetaaga mbuulire, ng'olunaku abasajja lwe balituukirako gye bava era n'omuzannyo lwe gulibeerawo. Naye ye ne yeeyongera bweyongezi kukaaba, n'alaba nkootakootera mu gaalumonde ne musaba kimu kyokka anneesige. Teyampuuna, teyannyanukula, wabula okusituka obusitusi n'atambula nga bw'agenda jjonkera. Bwe yali amalako oluggya n'akyuka n'ampeenya ne ŋŋenda waali n'aŋŋamba nti kuyise kukusiibula.
nakugamba kundabira muyodi kyokka nkwesiga nga ne byenkugamba bimbuze. N'akyuka n'atambula. Yatambulako katono n'akyuka era n'annangiriza mu ddoboozi erimpi nti oŋŋambira muyodi nti tebeerabira bonna enkya okukka nabo. Si kulwanga mu kaseera ako n'abanga alina kye yali ajjukidde n'abisalirako awo n'atambula mukungujjo okugenda okutemya nga lyamulere lyendaba. Bwe naddayo ne mbuuza muyodi amakulu g'ebigambo Mirembe byantumye okumugamba, naye n'agezaako okumbulungutanya nga nnyinnyonnyola kino na kiri ate nga tayinza kubikkwanya. Ne kintegeeza nga balina kye bankweka kye bataagala mmanye, era awo we yannyinyonnyolera byonna bye yannyinyonnyola bwe nabireka. Obudde buba buwungeera muka muyodi n'ambuuza bwe naddirayo ewaffe era obanga nali siraba budde bwe buyise. Kino kyayongera okuntiisa kubanga kyali tekiŋŋambwangako lulala so ng'ate oluusi naviirangayo ddala nga bukunidde. Sassaamu n'akantu ye nandikataddemu ng'omukazi antayirira yatadde nga ndaba lyandeese, naye omwana wa ssebo ofanga tobadde muti. Nze buli kantu ke nnawulira nga keenyeenya ne neesiwala. Akati okunkoona ku kigere ne mbuuka okutya kubi bulala. Okumanya nga kubi akamese si ke kantu akatono, naye bw'oba mu kutya n'okalengera olowooza nti mpologoma. Bwe natuuka eka nasanga bagenda kusoosootola Kyaggulo naye nga buli muntu mubondeevu. Ekyandaga nti olugambo lw'obulo obwali bujja butebenta lwali lwabatuuse dda, era kino nayongera okukikakasa nga tuwooma. Kubanga okusaagasaaga obulali n'obukule ebyabangawo bulijjo ku lujjuliro luno tebyaliko byalwesamba. Ku luno tewaali abuuza munne byawulidde, si kulwa nga abotola buli omu ekyamuli ku mwoyo, naye buli omu ky'ataayagala kibuuke mannyo. Okulya nga kuwedde buli omu n'alaga mu kiriri kye. Nze otulo mu kiseera ekyasooka nawungula tuwungule, ate mu kyaddirira okuva mu kawozamasiga okutuuka ku matutuma ag'okubiri neebakanga mavumira, ate okuva olwo okukeeseza ddala obudde otulo tetwansala mu liiso wadde okuliringizaamu obulingiza tuti. Nazuukuka mangu naye nga siriimu ndasi zikumaga, awo ne mbeera awo nga ngajamye era ng'empewo endi bulala. Enjuba okwesowolayo yamponya buwonya nga nzira mu kasana nga njota. Ye nno munnange nakootera kabanga ki nga sinnafuna kabugumu kangubamu. Anti mba ndi omwo nnyini omulenzi neyaniikirizza nga mutere, omulangirizi n'ajja ng'alangirira ku kyalo nga bwe wajja okubaawo omuzannyo gw'amafumu ng'ebyemisana biwedde. Bwe yatuuka we nnali ntudde n'annyambika olutembe mu bulago n'agamba nti omwami akuweereza akalabo kaako nti nno eggulo olwaleero akusaba obeera omu ku bazannyi be abanaazannya n'abagenyi amafumu abavudde mu nsi ya Kabaka Vondobo. Mukannyinimu yali ammenyeza n'akati awo kumpi n'oluggya. Bwe yawulira bino n'akuba omulanga nti ate olubadde nga tufudde ffe, eyaluguddewo bubi. Leero ffe tukole tutya? Nze bwe nnawulira bino nali ng'aloota obuloosi era waayitirawo ddala akabanga nga sinnakkiririza ddala ng'ebigambo ebyandi ku mmeeme bye nnali mpulidde, era olwo nga n'akawewo akambaddemu okukansangamu weesunako anti nga nze n'akatuuyo kanzika. Naleka mukannyinimu yeesasabaga ne ngenda mbuulirako musajja nnyinimu, mmeeya, Mikolo n'abalala. Bonna ne batya nnyo naye nze nasinga. Bwe nadda nga bo tebannatuuka, si era nga tetwandituukidde kumu, nze nasaalimba busaalimbi ne ngalamira ku buliri bwange anti ebirowoozo ne byesomba ne ndowooza kukudduka mbule, naye ne mmanya nga bwe nziruka Pyati tajja kulema kutulisiza kiruyi kye ku kiri muttu. Omusajja eyatuyola ng'abaana abasobole n'atukumiriza ng'abaana b'eddala bwoya, ate ne ndowooza nga bulijjo abantu erinnya lyange bajjanga kulyogerako n'okwenyinyimbwa era nga bwe beesooza nti oyogera kwani nno. Ku kino ekigwengeregwengere ekyatiiririra omusajja eyabajjanja atyo, twala eri nga nze nno omwana w'abafu, nze balima bati empande ku mabega. Ate nga mmeeya manyi tagenda n'akatono kunsonyiwa kisobe kiringa ekyo, era nga nange munda mpulira nti bulijjo kyakumbeerera mpindu ey'ensonyi mu mutima eneensoyasoya buli kaseera. Ate ne ndowooza okuyitibwamu effumu nga waakiri okwesibwa ogw'akabugu mu bulago kisingako, naye ne ndowooza okufa ng'emmese ntyo
n'okusindiikirizibwa ng'ekyonziira n'oziikibwa mu ttosi ng'emmamba ng'ate okumira ku mmimbiri kisingako oba. Naye bwe nnajjukira enkolokooto ze nnawera mu maaso ga Mirembe, omukago gwe twatta n'okwagala kwe, ate okwo teekako omutawaana omunene omusajja omukadde Muyodi oli gwe yatwala nga njigiriza, n'essuubi lye yanninamu ne ndaba nga bwe sirwana siriddayo nate kusitula amaaso gange kugasisinkanya na gaabwe. Wano we nnajjukirira obuzira bwa kitange ne mmange bwe baalina nga bakyassa omukka obutaabavanga ku mimwa, ate n'obw'abajjajja bennyini abateerowoozaako nga bali mu bulumi bw'okufa wakati, si abataafuma wadde okuzigama ebbala olw'okutya era abataanyikaalira kufa n'akatono. Naye njagala emizimu gyabwe giwummule Mirembe mu magombe. Awo okuva mu kaseera ako ne mmalirira nga nja kulwana oba nfe masajja, anti ng'okufa kumu n'okuzaalibwa kumu. Awo nno otulo we twanzibira, naye akabanga kano ke nalekerwa kannyamba nnyo, anti ke kansobozesa okugumira byonna ebyaddirira. Otulo nawungula tuwungule n'enzuukuka okugenda okwessa mu nnyumba ya nnyinimu ng'abantu bangi bakuŋŋaanye bali awo basala entotto engeri gye nnaawoneramu. Abamu ne bagamba nti yeekweke, abalala nti yeerwaze. Bwe nayingira bonna ne bankyukira omulundi gumu ate ne bassa amaaso gaabwe, naye gonna nga galabika gajjudde okweraliikirira n'okutya. Nze nayimirira wakati mu ddiiro ne mbagamba nti byonna bye mubaddeko nga muteesa wano nga nzija mbiwulidde, naye kye mbagamba ekituufu kye kino nti obutafa n'obutanyagwa nze nja kulwana. Sijja kudduka kubanga tezimala musango, so sijja kwerwaza kubanga era bajja kubanga banneeterekedde nti lwaliwona era alirwana. Bonna ne bansimba amaaso, abalala nga bagasseeko n'okutensaya. Abamu ne bagezaako okuntiisa nti agasajja gali tojja kugasobola era weetwalira lumbe. Naye nze nali mmeze ssonko ng'ekkovu nga buli bye boogera byekoona okwo. Baakanda kulasana nga nze sibanyega. Nalaba sijja kufuna muganyulo gwonna mu kutuula awo ne neesitukirawo. Kiri mutu yalaba sisiika binyomo n'asindika mmeeya gye anneegayirire nkyuse ekirowoozo kyange, ng'alowooza nti olulimi lwe n'omukwano wakati waffe tebiireme kumusobozesa kuŋŋonza. Naye mu kino yawongera jjembe mu kirago akasolo katannafa era yakomba mu kyakkobe. Bwe nalaba ng'ajja n'enteebereza ekimuleeta, yali tannaba nakwasama kwogera kagambo nakamu. Ne mmwetanga nga mmanyi bw'anaatandika okukemetterera n'okukaaba, ate naddala nga tusigadde babiri nga siimusobole. Kwe kumugamba nti mmeeya oba ozze kwogera ku kigambo kya kuŋŋaana kulwana, weeweerere era otengejjera busa. Olabye ne nnyambulamu olubugo n'ensigala mu kakete n'enkuba enkanda wansi n'enjogererako na bino nti ndigenda nga bwe nnajja, tewali kijja kunziyiza kulwana. Naye teyali mubi, yalaba ebigambo bikaayidde bityo ng'akyuka kuddayo. Nange kyazira kunkuba nkoona nga mbebbako nga mbanga ayingira mu kayumba kaffe nga neeseebululirira ku lusebenju nga mbebbako nga nkyekya okussa ekikkowe nga ndi wa Muyodi. Nasanga yategedde dda byonna kubanga nali ngenda munnyonnyola nga bwe nnondeddwa okulwana, n'aŋŋamba nti weera. Namanya dda nga amaaso ago tegalirema kuvaamu bino, naye leero oba ndi mulaguzi mutuufu, omutuggunda gunaabala emmwanyi n'ekikere ne kidduka ng'empewo. Amangu ago muka Muyodi n'aleeta akalo okwali ekyennyanja. Bwe twamala okulya ne bandagira ŋŋende neebake. Muyodi ye n'asigala nga nnongoozeza amafumu gange n'engabo. Mba nkyebase ne banzuukusa ne bampa ekyumi ky'ettooke n'ekyanzi ky'amata aga musununu nga gatabuddwamu n'aga bbongo matono. Byonna nga mmaze okubiisa mu ndago n'enzirawo ne neebaka. Bwe nazuukuka nga ndaba engabo n'amafumu biri awo mitwetwe, naye Muyodi nga taliiwo. Mukazi we bwe yayingira n'antegeeza nti nnyinimu akugambye nti bwogera obudde nga butuuse nga n'emikola ze ne mugenda omuzannyo gye gunaabeera, ko nze ye gutandika ddi, ko ye n'akubuulira ng'obudde butuuse. Gye nakuba amaaso awo ebbali nga ndaba akakomo ne nkalonda. Bwe nakeetegereza nga ke kamu ku bwa Mirembe bwe ndaba ayambadde bulijjo, ne ntegeera nga ye oba nnajja abaddeko awo. Kino kyampa obuvumu bungi kubanga kyansuubizisa nga Mirembe anneesiga nga nja kuwangula. Ne ndowooza nti kale singa talowoozezza
nga nnaawangula akakomo yandimpadde kaaki. Omuntu agenda okufa akakomo kamugasaamu ki? Mba nseeyeera mu buziba bw'ennyanja y'ebirowoozo ebyo Bikolo n'atuuka. Kaamuyodi n'amuyita n'amukuba akaama. Agenda okulaba nga yeekuba mu bisegguusi ng'aggyayo effumu ng'awanula n'engabo waggulu awo n'aŋŋamba nti obudde butuuse tugende. Mba nkunuukiriza amafumu gange kulwawo mu Kaamuyodi n'aŋŋamba nti fuluma, amafumu galeke nze nja kugafulumiza. Ne nfuluma. Bwe natuuka mu luggya wakati ne nnyimirira. Kulwawo bwe yafuluma n'ampitako n'anneesooka mu maaso n'ampita ne ŋŋenda mu musisinkana. Bwe namutuukako n'ankwasa amafumu era nga bw'ayogera n'ebigambo bino nti genda owangule abalabe bo banafuwe nga nze akukwasizza amafumu gano era obe wantomo atasubwa ate balubale n'emizimu gy'abajjajjawo bigende naawe. Ebyo nga biwedde ne tugenda naye mu lugendo lwaffe lwonna tewali awuuna munne. Nze kamwa koogera nga amameme gantemagana butemaganyi era natambula nga nsinzittuka emirundi egimu anti nga n'ebirowoozo byesomba bulala. Tolabanga kugenda ng'omanyidde ddala nti gy'ogenda oba oli awo gy'onookasuka oluwanga era nga buli ky'otunuulira gwe gwandiba omulundi gw'omuvannyuma okukirabako. Tetwalwa ne tutuuka. Twasanga omuzannyo gwakaanya naye ng'abantu abali awo bakirako abali ku y'amajanja. Ne tugenda nga twewaganya mpola mpola okutuusa lwe twagguka ku mwanjo. Ne tutunuulira omuzannyo wamma ggwe ng'eri awo nkuuka ddala nga si kibejjo. Mu kusooka omuzannyo gwali munyuvu era nga gusanyusa okulaba naye ng'abantu nga 10 bamaze okulwana ku buli ludda omuzannyo ne gutwakaala. Nzijukira nali ndiraanye omusajja omukulu bwe baakoowoola essajja eggoggoofu embulakalevu okujja okuzannya. Omusajja n'assa ekikkuuwo era n'agamba nti kaakano omuzannyo gukomye tusigadde kutunuulira ttambiro. N'agamba nti oyo omulenzi gwe bayise yaganza omukubako omwami tikale anaalutonda atya anti obwe bukomye. Abakyajja akimaleyo ati eŋŋombe y'okutandika n'evuga. Ne batandika era balwanira akabanga temubugumira na mbooge. Ffenna tumanya ng'essajja mwana mulenzi lye baamugonnomoleddeko tajja kulisobola. Ye nno nga ssajja liri busajja anti nga lirangadde ng'omuvule ate nga lirabika limaze okumugazaagaza okumala akaseera ne limusindikira effumu limu ne liyita mu kkundi ly'engabo ye ne limukwata ku kifuba n'agwa eri bugazi n'afuwa omusaayi era tewaayita kabanga n'alekeraawo okuteganya abafumba era n'enkuyege okumukubira enduulu. Twesiwala. Ne baleeta abantu 6 abalala naye bonna nga battibwa bwe batyo. Ne nzijukira ebigambo bya Mirembe obanga waali wabaddewo n'omu awona naye nze simulabanga. Mba nkyalowooza ku ebyo ne mpulira ng'omuntu abadde alota n'asisimuka mu tulo ng'omwami ayita nti kiri muttu ko ye wampa ssebo k'omwami. Mulenzi waali waatulage nga bw'amanya amafumu. Omwami kwe kubwatuka nti kiri muttu owulira oba towulira? Omulenzi wo gwe njagala ajje wano k'oyo okuwulira ssebo wo oba akubuze gwe oba ogeenyigiramu. Mu kasiriikiriro nga buli omu atunula ku munne ne kiri muttu ssebo wange ng'asigadde kubundabunda tamanyi ne kye nnaakola ne nneesowolayo nga nkutte amafumu gange 2 eddene n'ettono era nga n'emikolo anva emabega nkwatiddeko engabo zange 2 era ennene n'entono. Nali nneesibye kaliba kubanga mu biro ebyo endooda ne kabi 2 byali tebinnayita nnyo. Bwe nneesimba mu ttambiro ng'eddwaniro bwe lyali lifuuse abantu bonna ne basamaalirira olw'obutono bwange nga balowooza nti ndi muto nnyo. Abamu ne bagamba nti leero nnaako kasempala kakimye ki? Kagenze kwekongolobojjako ku ssajja liri kubanga essajja bwe lyesobolayo nga nno kibano ddala eddene libyagi emifumbi nga gimukirako egy'omuvubi era ng'emitaafu yenna gimwesimbye giti mu maaso. Mu kutya kwange nalowooleza ddala nga yali asinga banne obunene okumanya amafumu era n'amaanyi, so nno ndowooza banne yali tabasinga nnyo mu byonna naye nti baalugera dda nti engabo gy'otokutteemu. Bwe yantunuulira n'anneenyinyimbwa nankimba era ne mmanya ng'eyange eweddeko. Gye nali ntooseza amaaso ku nnyanja y'abantu gye gaagwira ku Mirembe n'emmeeya nga gabayitamu eyo ne ngajjayo ng'amaziga gaabwe gajja kuntekemula.
Mu kaseera kano kennyini eŋŋombe y'okutandika n'enyanyaagira n'enkwata effumu lyange n'engabo yange ebizito era wakati mu kasiriikirira akanene okulwana ne kutandika. Amateeka mu muzannyo guno gaali bwe gati: ng'okkirizibwa okufumita gw'ozannya naye amagulu, omutwe n'emikono, so si lubuto yadde ekifuba. Eky'ennaku omwami bwe yalaba nga gw'ayagala batte ng'alagira gwe banaazannya naye mu kyama amufumite wonna w'ayagala amutte. Bwe kityo amateeka gaali gafuuse kirindizi era nga gagongobadde. Mu lukontano olwaggulawo omuzannyo wakati wa Ffembi, nze n'essajja liri Mbego nga bwe lyayitibwanga, saalikumbya ku ffumu n'omulundi wadde guti ogumu, naye lyo lyanfumita emirundi 3 ku mukono ogwa ddyo gwe nnali nnwanisa. Kubanga Myodi yali ampadde amagezi nti nga ggwe bwe guli ogunafunafu gwasooka okulwanyisa. Ekkondeere bwe lyavuga etutuweezaamu, Mikolo n'ajja n'ankuutira neegendereza ennyo essajja, si kulwa nga liteekamu ey'omumpi Kibuteba. Tetwalwa, eŋŋombe n'evuga ne tuddiŋŋana. Mbego n'atandika okunkinako. Ku mulundi guno yanfumita emirundi 2 mu kugulu okwa ddyo ate gumu ku mukono ogwa kkono. Nze nno munnoowo nga mpapalako bupapale era ne ku mulundi guno namubuukako bukumbu. Ekkondeere ne livuga ne tuwummulamu ate amangu ago eŋŋombe n'evuga ne luddamu buto. Omulundi guno Mbego bwe yajja ne ndaba nga amaaso ge gonna gajjudde omuliro era nnyini nga nzijiridde okunzita ate nga bannange bonna baali baayawukanye n'ensi eno. Ku mulundi guno ogwokusatu bwe yansemberera n'ansindikira effumu eryabulako katono okukwata engabo yange mu kkundi era nange okunkwatako mu kifuba. Naye kubanga nali mwetegese ne ndikuba ne lifufuggala era ne likutukamu 2 ate n'asindika eddala n'eddala n'eddala n'eddala. Eryokutaano eryasusumbula engabo yange naye gonna n'engazza mu kkubo lye limu. Yagaleeta bw'atyo omujjirano ng'alowooza nti anankwasako n'erimu ku ggo n'anzita anti yalina ekisaaganda nga kw'atoola. Naye mu bwangu ng'envuumuula emukwatira nsawo ng'agatoola. Nange ne nsindika eryange ne limukokojjola omukono ogwa kkono. Ne ndisindika ogwokubiri ne mmukwasa entumbwe ne ligiwoozaako n'ekifi ky'ennyama. Olwo nno ng'abantu bonna engalo zibali ku mimwa. Mbego n'asindika eryajja livuuma n'okuvuuma ne ndikuba naye n'enseerera n'engwa. Yalaba ngudde n'atunula omwami gye yali n'akyuka n'angerera ddala mu kifuba ne yeeganula n'abuuka nako n'asindika effumu nga bw'agamba nti owedde, naye nno yeesunga ky'atannalya. Ekitundu ky'essuula eya 22 awo we kikomye. Tusisinkane mu kitundu ekiddako. Weebale kuwuliriza.